Baba. Nenga jiri Okuba. Esibo kirabye. Ekisibo tekinkwata manyi. Tukitwala. Oli mu kyabani. Tukirimu. Kati nsiiba eky'Abakatoliki n'eky'Abasiraamu. Kati sofa otambuza kati kirifa. Yonna kyekimu kati tutatomalako eky'Abakatoliki. So tuwere nemba n'eky'Abayisiraamu. Mpulira. Onako ndina mukulu Alien Skin. Lero ndi waneno n'abakulu ono bamuyita Trigger. Yaman. Alina akayimba kafaata. Bamula bakakana amayinga twagaza mu nsawo. Mukulu Trigger. By the way, he's a man from Sudan. Yeah. But he's in Uganda. Mulira mu Luzungu. Uganda mugambe tukugezezaako muyigiriza bako byomubuuza. Njibala kusebo. Ola mugamba ki? Ola buli masavu. Alien Skin bana yomutena ki. It is a long story. It's true. Long story. I'll come back to you. Ndine uncle bamuyita CK, producer atina yena aina kayimba. Ne Alien Skin. Binjogera byebyo obanyasambire muri. Byebyo naye yasomye. Okay. Bamuyita CK. Bamuze ko tata. Yo muri mutya abarabi Pia 256. Pia 256. Ni wane mu Sudani. Yaman. Ya tuwabonga ko tuli wana Alien Skin Trigger gun. Era ngene mbaga nti tumalako omwezi tuyingira omwezi mu mbeera eyo mutawana bagamba nja kubanga ne kibanda buli mwezi oba tumalako omwezi. Kati tumalako omwezi. Kibanda. Lero kati obaka tumalako omwezi. Sofa ensonga zagwa bulimu kyakagwadda. Era tube ne fango ni commanders bonna ekali ngeweze ngejjudde kali yadde yandugaba ngabana ku matano. Omuno muyimirizamu. Anti tewabadde ngabana. Anti babadde bawerenkaaga. Nga munda mayingire mbameka. Twabaddemu ffenna. Abaze ku stage bali bebe babataano binalengedde. Ninga wansaawo. Batali ne badde wezi. Nga biralamu. Aja sande nyaayitayo ko buyisi kuki. Ngewe mweka tibadde makini. Segera. Ninga akisinda hoji. Kituuka yoko. Segera tetene nduka mu makindi omu. Ate omusajja oyo nawe bagamba. Muyagamba mbutuwe walana. Kayz. Segede ne yamubuuze tuwalana nakola kyo wagwa nkola ki. Yaki namubuuziza. Twekola ki. Omanja ki. Twewalanemu. Ebyaddala. Ne ejiba je yayimiddemu nyimirira. Lazima ngayinza okuddamu n'abanga bawunsa. Nedda nagamba gobo kiri ngo wayita kibanda. Osobaka abanda bosanga obwana n'osigamba n'obukola. Obwana okuvaamu. Ostegeera. Ate buno obulamu tutambula mu maanyi bwa kwetega. Ostegeera. Obulamu bw'abana abalala abatali bageto balina engeri beyitamu abakutawunya abo. Kate ffe abageto tubeera serious. Ostegeera. Bw'otanka otalo ku muniga ngo baguluza sitanti. Yafunga byadda. Kumbatenga firimu osigedde kwa vile bazanyi baki. Bazanyi ba firimu kati awo bitandikira awo. Ostegeera. Bitabadde mubi. Ebitwayogeddemu ne tukwatagana nze nenkola ki nenva. Kubanga Vox yena wadde bounce bagenda kujja. Ngoma nda mabago na gonna bounce abaja security wise baje ne babaawo. Kuluno tugambe nti babaddewo baga tukireke ali nyakimalirize. Bali baddewo bakoleki. Babi batubabuze embeera. Era bali baddewo kulaba just for statement. Nguki. Ndira bwe bakikoze nti omusajja yaziiko wano. Era namana afuluma. Ababaga ibetwa yibyemu. Lade sabitegedde jasi naba basanyuka TV batimba show ya bayita Danger. Naye ate sofera nagamba nze ndongo yange ngikola. Kati buli alina kyagala ogikozesa ng'emwongerako n'akikozesa. Osigera kwa sayogerako nabo nti nja kuyimba. Era bibamu okuyimba ziba programs ate endala. Jasi nabadde mpitako wisi makindi. Nengamba omukulu wuuno katumubuuzeeko. Era kwa mbuzi jagadde omubuuza musikulimba kibanda yabadde masavu yabadde nge yagala osuula omuntu. Yabadde masavu yagamba ki.
gwe kafido gusikulima gwe andi fe byaffe yeke nyi yalede je ndoza kati je polo lo na wa story chikali kati anti bye kati kola boti nze mbera za fendera nyo kuza abantu abalala era kyovula abantu abasinga bakyanyiga nnyo ekyegeera kubanga embeera zaffe tebazimanyi ensonga lwaki nze mu ghetto neesibyeyo kuba gye ntegeera era owulira abantu bano abatali ba ghetto baginagamba kati alieni bambi tuyamba okubye ghetto giveemu bwe lwaki buli akubye mwagala ataafuuke wamu bakwagala ogende sooka obuuza abaghetto nti bamaali niye mu mukooya agende eri ekyegeede abaghetto bwe banagamba nti tumukoya agende eri nja kusala ne bo tebannanko. By the way, okyali nti amanyi kati naddako mu ghetto ezimu baagala kukusimbawo kuki ghetto president bamulonderawo baagala kujjukira Bobby yava mu ghetto n'agenda kati balina kukulembeze ebintu biraba beeta baghetto president nenze simanyi gye babulondera kale n'abaana baghetto baagala bubuwa ebyaddala nga kuliko akantu oba wakikwambaza bwambaza n'osigala n'oyinaayina n'eyalayo baneekumakumanga bbeera abakyali baneekumakuma tumanyi nti bayisangamu ebisi obuvunaanyizibwa wange mu ghetto kyemba nsobodde otuusa nkituusa njala nemba siri kyebaagala nze nsobola osigala nga nkola kyenkola ekitegeera kuba simanyi nnyo kisinga ekyo okitegeera bo bagamba bakolamu omumuli bakolamu essuubi nti wadde essuubi nti bati bani nti enkola esobola okuyimbibwako noyimba ekibanga noyimba puleyini bongalaba ebintu bikusuka ate gwe bifudde ize obese mu matu g'abantu nanti ekituufu kisigala kituufu gwe ne botakyogereko tekitegeeza nti tokimanyi kitegeera gwe oli waddembe okwefuula atawulira abantu kyeboogera naye nga ekituufu osigala kikola ki okimanyi okitegeera yakati nze ekyo kyenkola ebyange byaddala kitegeera byebyo sebo bino ate ne generation enkambwemuuko nanti kyokolanga okumanya nkambwe eyagala ekuwa obukulembeze baaba kubanga oledde gwe tekikusala kulabanga munno akoze eki ava afuna wuuno tigagaani waali okutta ogwo alulina bona nyima z'amaanyi bazirina wuuyo agamba yasangamulo Tekamaani Dax Katero Faino ly'omuwala Diva so kati abantu ngaabwe bati mulimu n'abaana abalala basaba kolabo Lord Bite bannange bitumanyi Lord Bite basaba kolabo ajja tusalako n'abanga ayita nga kibira kingi ate kati ffe kitujjako kiyokutegula oluyimba kati ndowooza batulabanoza mukitegedde abaana b'obukulembeze bondowooza bagenda okubukuwali ente ogenda bugaana sijja kulimba kubanga bw'ogenda mu ghetto zonna ne mu uptown bagenda kuba obukulembeze bwonna naabusobola kubanga okulembedde nabaddeko nga ghetto president agamba ki agamba nti nayagala bumpa kati agamba muno ava mu gundi eri mu gundi ye muki mugundi bayinako sijova musekete bayinako abasajja anti ye kati ayogera ki ku kyagundi ku kyobukulembeze naye abagira nze embeere kati amaanyi g'abantu depozi ly'abantu ate yala naganira nga amaanyi g'abantu gasinga okuba amaanyi ani yamulonda musanvu yamusaba nga ghetto advisor yamuga ndi ghetto president yamugamba ghetto advisor ku nsonga za ghetto temuga ndi ghetto president yamuwa ghetto advisor ku nsonga za ghetto ati ekyo nange kinsusa okutegeera naye gasigala nga tukola kikyagala oyisaawo yakonombisa abayaayi abaana bakola okimanyi tosobola kwambala siriva zineno bwoti nga gobwozambala azambala yenna mu ghetto mullo nawe okimanyi kyangu kibando okimanyi ali baghetto president bazambala jasibine wale bintu nga bibya baghetto menjerayo omwana omu mu site whatever nga ghetto command okwambala gundi ezo bazambala nenga baghetto nanti neera osegedde kati njina kufe sibipya osegedde
kufe zibiti okuja ku bantu ba bulijjo lumalo mugamba kanyambaliro kasuse makindi amanchi dakao sasade nabo bajini era n'abakulu bamanya nti ono gamba desiriye era nawo kimanya nti eno siri yange kirabika Olachi abantu babira bagamba nti omuntu yazina agamba soko otuwe ebyaffe nibuza ate ebyaffe byeriwa anti kati omuntu asooka osanga okubye ekintu ng'olaba tekikola tekikugwana nga si kikyo okitegedde Olachi tatugamba nti soko otuwe ebibyo bagamba ebyaffe okitegedde era osobola mu mmotoka ale munange obitegeera mangu omanyirawo nti era obera kuba ngesimu ogijjeeyo ojjemu kakimukolina essaawa ogijjeeko nosigama mmotoka yo Olachi abandiga tebagamba nyo tuwe mmotoka okitegedde era bamanya webasukka naye batakola ki tuwemu justiki ate abamu bakwama nabakubire bakomyawo ebwe kiri mwana mpamu mu kiwani ngeri nekumu justice sinapu kyati era nkikomyeera omuniga natolamu ekiwani ekubyamu sinapu kyati naye nga biddanga naye nga tebiri wano Uganda wokka baira abantu bayinza olowooza tuwagira nnyo obumenyi bw'amateeka naye obumenyi bw'amateeka tubusanzeewo wosogge teyasookera ddala okitegedde obumenyi bw'amateeka tubukoze ki tubusanzeewo okitegedde sirina ttafaali lyonna ku bumenyi bw'amateeka kubanga mbusanzeewo ate ne gavumenti ebeerawo ng'ewansanya obumenyi bw'amateeka kale singa tebubaddeewo singa poliisi ekola mulimu ki esi yesitaani okategete wakubye sitaani sitaani nnyo baaba naye nga bamulabye gwe wagiwulidde mukambwemu ate nga nagambye abagezi gambye kuba yabagezi nange nagitire ngamba nagambye wansi nti kituufu omusumba bana basabira kunguwa abasumba bonna singa tewali sitaani singa basabisa baani okitegedde kati ate njiri singa otukuba yaki singa ovumirira ki nejjuka olumala okuvumiriramu ku sitaani ngaera tuleeta akabbo nga kayitingana kitegeeza nti gweoba okolera mu sitaani oliddyakuma okubawo ye bizinesi kati singa tetwali tukola bibi singa noze ensi ntukuvu nnyo kale singa fena tubadde badyento singa bavuma ku bwandu tewali okitegedde ffe tulina okubaamu bavumeko kuba n'ebigambo ebivumibwa byakolebwa okitegedde nga balina obyambaza gwe bituuka bwe wali oddeyo watuvuddeo ne tugamba ffe baatuvumye batuvuma bituufu okitegedde era tulina ogamba asusseemu tugamba kati asusse nova notuvume bituufu oyo tategeera tumanyaye tutegedde ekituufu tetutegeera mutwalire yawo mutuulu beera tugenda ogenderawo naye nga kyo sitaani yafulumya ate era atambula bulungi abantu batandise okwebuuza bagamba sitaani baira sitaani nze kindi mu mutwe nze nanze sitaani ne katonda oyo balina omukago oba bakugamba nedda kiringa bagamba sitaani yali second in command wa Katonda wewe kiri mu Bible mulimu kye bayita bano bakatonda abalala mu Bible abatono mulimu bakatonda sitaani naye alika Katonda ayina empire kubanga sitaani asobola okuwakanya ekikolwa kya Katonda n'aba n'amaanyi agage ate ffe tuwulira ebintu bagamba sitaani mugezigezi ate omusanga omuntu eyakatandika okuyiga eddiini agamba kasitaani kasiru kanafu kinga ne Katonda yatyamu n'agamba muweerezeemu alawakyaka ayamulemeddwa okitegedde olwaki Katonda mukwana okwasi n'amusa mu geyeena yayita musobola mwe balina ndagaano ekyo omanyi kyoba obwakabaka babuga bano namugamba genda ku nsi nze nsigale mu ggulu namugamba ayu ami okitegedde wa Katonda singa yali atwagala nnyo atayagala tukole bibi nti yalitoza ekibi na kirungi naye tona nagali mu kibi na kirungi ono mumpi ono muwanvu okitegedde byonna Katonda bikola ki era ne sitaani yamweterawo birowooza ese omuntu agamba mbuno second ni command wange akane kyesize ku oyo kale ate gwe ataaliyo ojja n'ovumirira omanyi kyo basitaani mukazi nga mukazi wooli ate Katonda ye ate gambo manyi ki waba divorce nga ne bagaba n'ebyobugagga agamba ze katwale ebyogonzi gozigaze ebyomuggulu kitegeere osegedde gwomanyi ki kati singa ofa ne bagamba gyobadde yeggulu
nga tuli mu ggulu waneka egulu nenga kisoboka andi gambe singa kuba abafa tebajja ne batonyumiza bwe singa ofa nagamba no gyova mu ggulu naffe natwekubya mbona wali ensenda wali amanyeeyo omala kufa okategedde kyokka tolanga omuntu afudde n'akoma nagamba nange nogende bubi otegedde ne alien skin zgo sikre ono kibanaza nene ne alesi mubana ye mutya musimbisera mu kwanga obira n'ingere kutya demutya watu mumai mumanyi bwati yo owaitika gani owalongo story your long story like you kubanga you told story Logan. So far, you and Alan Skin, how do you connect? Like in filming, just in few words, anyway, Alien is somebody that if you don't know him inside, you cannot understand him. You may think that it's complicated, but he's the most simplest person that I've ever been around. Sure. Even in artists, even in anyone. Alien is so simple. Have you ever met any other artists apart from Alien? Men. You find peace in him. Yeah, that is. It's different. Oh, why? Omusudana ngabya ko abade nabayimbi banyi nego akola mu emirembe kintu kikina bamwangu bondera moja sasage ali yageje wozemu bagamba obolese kavuyo akavuyo kamanyi ate tetukawa atakagwanidde segede ngoleta akavuyo ko otuke nogamba ngaba kalina newoze mu mirembo bakiye yagogwa fiti ya obaye ngogoze mu studio okulowooza ko unakusobola okuloza nyimba ngammeka kuba kati gwe sijja nti owandika olowooza n'ofulumya olunaku nga siri mu studio nsofuna ideas nga 10 nga zivaamu music nyimba 10 nzisibira busy oshegere akwaja siyanawo kasipidi ogamba waayi koteyo ko oshegere ezimu ozerabya ogamba yakola oluyimba nga ideas kasanfuna heading limba lubaluwedde kazaona heading ndi sitani oshegedde awo nga bitandikira ndakikanga abiri sitani abagwa oshegere kati tugenda kukuuma batyo industry ngeri bize mpaka buli mbuzi wenadda ku nkondo yaayo